Ekifo kino ewakeberwa abantu saako motoka kisenguddwa okudda wano kumpi ne woteeri ya Protea. Webukeeredde ng'abakulu bakyasomba ebikozesebwa okubiteeka mu kifo kino. Abavunaanyizibwa ku by'ekisaawe aba Civil Aviation Authority batubuulidde nti kino kikoleddwa okunyweza ebyokwerinda saako okwanguyizaako abo abakozesa ekisaawe. Newankubadde nti ne mu nkola enkadde abagenda ku Kago Center era babadde bakeberebwa, kino kati olw'okuba checkpoint tugizizza emabega ne kiba nti buli muntu yenna ayingira ebifo byonna eby'ekisaawe akeberebwa mulundi gumu mu kifo ekigazi. Kino kigenda kutuyambako okulongoosa mu mpeereza nti newankubadde ebyokwerinda bibadde gguluggulu era bigenda kusigala nga biri gguluggulu, kati okwoyongerako facilitation okuba nti egenda kuba convenient okusinga ate bwe kibadde. Abatwala ekisaawe ky'ennyonyi batubuulidde nti enamba y'abantu abakozesa ekisaawe ky'ennyonyi kino yeeyongedde era nga wabadde wasaana wabeerawo enkola endala gye basobola okubakolako mu bwangu ne babeera nti tebamala budde bungi ku kisaawe wano. Essangi zino akalipo gano kabadde keefuza ekisaawe era ng'okusinziira ku bakulira emirimu ku kisaawe kino enteekateeka empya yakuyambako okukola ku bantu bangi okusinga bwe kibadde. We tubatadde kati waliwo leeni nnya ate nga wali awakadde we babadde leeni zibadde bbiri. Kati leeni zino ennya kitegeeza nti emmotoka basobola okukebera emmotoka nnya omulundi gumu ate ne zitambula nga ku sipiidi esinga ku eri ebaddewo. Mu birala ebikyuse mwe muli n'okusasulira paakingi. Kwe kulaba nti tuteekawo enkola eya mobile money mu kusasulira paakingi ey'emmotoka. Yeetaaga kasita oba ng'omaliriza by'okola onyiga bunyizi *227# n'ogoberera endagiriro n'osobola okusasula paakingi nga togenze ku byuma biri. Sebyo byonna tubikola okulongoosa mu mpeereza. Ne projects endala zigenda mu maaso. Kyokka n'agamba nti waliwo abavuzi b'ebidduka abatakwata obudde ku kisaawe nga bwe batadde okukebera bavugirawo endiima. Bano basabiddwa okwegendereza. Tusaba ovugire ku speed kilomita 3 ng'osemberedde ekifo ekyo, engeri gyeri nti abantu tebagimanyidde checkpoint weeri ate mu kibangiriza ekyo babadde bavugirawo speed ya yiriyiri. So tubakubiriza bakendeze ku speed nga basemberedde ekitundu ekyo. Kamana Ivan Waliwo, NTV, Entebbe.